mu kiseera kino emikolo gikyagenda mu maaso nga nfunye omukisa n'ensiŋŋaana omu ku basomesa bange abansomesa mu primary ng'akyaliwo akyatemya bukofu bwe mba seerabidde Mr. Ssenyonga ono yansomesa P4 era mu biseera ebyo nze omu ku bayizi be yasookerako nga yakava ku ssomero gye yava Egombe. Mr. Ssenyonga nsanyusa okulaba. Sebo weebale okuweereza, weebale okusomesa abaana b'eggwanga nga mu baana abo wasomesezaamu ne ssegujja hamis. Oba oli awo ensangi zino ensi yonna gwegamba nti omusajja oyo tumumanyi. Owulira otya nga olaba omuyizi wo bamusongamu nti oyo mumanyi ng'ate gwe wamusomesa ne kibooko wamukuba. Master wankuba kibooko banna. Kakati kintu ekyo kirungi nnyo nenyumirizaamu mu ggwe nti nno nti gwe nakola ki gwe nasomesa n'ovaamu n'ofuuka muki ofuuka omuntu. Kakati era kikola ki kinsanyusa nnyo okulaba nti nno kati ate abaana bannamiti emito bwe giba gikolera ku TV nagyo gikola gijja kufuna kola ki gijja kufuna okwagala okukola ki okwagala okusoma n'okukola ki n'okufaayo. Weewaawo. Mr. Ssenyonga ebbanga ddene lye nava mu ssomero kusoomoozebwa ki kw'ofunye mu biseera ebyo ku bayizi be wali osomesezza osobola okusomesa omwana n'abanga wamukuba kibooko kati nga nze wankuba kibooko nze omu ku bayizi be wasookerako nga wakava Egombe okuba kibooko naye nanyiiga nekaaba mu kaseera ako naye saakukyawa. Wali ofunyeeyo omwana eyali akukyaye nga ne bwakusanga akuyitako buyisi? Omwana kusamazibwa kenakafuna waliwo omwana ono namuka mu kibooko onamuka mu kibooko nansooza nenkola ntya nemumuleka nakola atya n'agenda era saamudda namuleka bulesi n'atambula olw'okubanga banne bagenda okulaba nga kyakoze kibi bonna ne bakola batya ne bamunenya naye teyakola ki okufaako naye namutumira butunuulizi nakati twali kuno okyamulaba naye akulaba naye okimanyi nti Mr. Ssenyonga nze nakulogako nakuloga wankuba kibooko nenkwata omuggo gwe wankubisa nentwalako akatundu nenkateeka mu kiswa ozimba omukono naye nagenda okulaba akaggo bakaliddeko nkomawo ndaba omukono guwandika bulungi nnyo ku blackboard siraba weguwuliramu bulumi neŋŋamba eddogolo yange teryakoze. Mr. Ssenyonga naye nga mwebale kuweereza atwaliwo ku mulembe gwa Mr. Mpagi mukadde waffe yatufaako wabaddewo awo abazzeeko besaategeera bulungi naye kati tuliwo ku mulembe gwa Muhammad Kirumira era nga omusajja oyo bambi okusinziira bwe mba njogera naye awulikika nga musajja mulungi. Bubaka ki bwowa abazadde n'abayizi abali eyo tukusiibule? Obubaka bwempa abazadde n'abayizi abali eyo nti abazadde bongeremu amaanyi mu kuweerera okuweerera abaana ate n'ekirala bongeremu amaanyi abaana bano okubagiriza empisa n'ekirala era bongeremu amaanyi abaana bano okubaagaza okusoma kubanga abaana bano batakola ki bwe batasome mu maaso eyo omuzadde yagenda okufuna ki yagenda okubeera muki yagenda okufuna ekizibu kuba omuzadde ono omwana bana batamusomesezza ate mudda ajja kujja mutugumbule ng'amusaba sente zatakola ki sente zatalina ne bwana aba muwadde sente olwali 12 era enkya ajjakola atya ajja kujja mukola eki amusabe sente zibambadde zakoze eki zaweddewo kakati bwanajja nga talina ki nga talina sente omwana kinavaamu nga amuyiiza magezi gakola gatya nga mujja ku nsi omuzadde ajja kuba omwana ajja kulowooza nti omuzadde akoze eki nti omuzadde amumye muki bummi so ate nga obutuufu buli nti sente takoze eki abadde tazirina. Weewaawo kati master nga akatalekeka kiki ky'oyinza okwogera ku Ssegujja mu biseera bwe bamusomeseza? Mu kiseera mwe namusomeseza Ssegujja teyali muyizi mubi yali muyizi muki yali muyizi mulungi ate nga Ssegujja nga ye mwana gwokola ki
gwogamba kino kikole kiveeko nakikola atya nakivaako naye kakati ate batufuna ennaku zino abaana oyinza okumugamba nti kola kino nakola atya nakola kirala kakati bw'omugamba nti kolera kino olwo naalyoka akola atya n'atandika okulwala nti omutwe gukola gunnuma so ate bwe baleeta omupiira wali ate yakugambye nti mulwadde yagenda n'asamba muki n'asamba mupiira kitegeera kati tekikola ki kale tweyanziza Mr. Muhammad Ssenga weebala okuweereza era katukusabire oweereza osomese paka lwolikoowa oba oliawo Allah akuwemu obulungi mwoko okusomesa kw'osomesa abaana b'eggwanga tweyanze kangango ojja kusule ne mbagamba maama wange tugenda kumulaba tuli ku mukolo ogwa speech day omukolo ogw'okusonda ensimbi ku ssomero wano okuzimba essomero lyaffe naye nga maama wange ono yeyanjolezanga kayunifoomu kano mu myaka emimpi ejyaddako nze yakeeyolezanga bwe natuukira eno waggulu nze yakeeyolezanga naye nga yeyasookanga okukooza maama omukolo guno gw'ogulabye otya oba ogulaba otya ogubadde mutabu n'abaana bange mwebala okutegeka barakallahu fiikum mwongeremu omukolo guno kyosiga okungula era nga bwe weebazizza byonna byolabye tulidde tunywedde naye nga waliwo omwana ogiwaffe wano ate nga muzzukulu waawe yeyagamba hamis kululwo nga bwe wakyala ku ssomero eryo ku mazaalibwago nze nja kugula emmere lwe munaddayo ku speech day era agiguze ezaamu za mutago n'agamba katukole ekizaamu bawuzi omumanyi emmere yonna gye mulidde soda gwe munywedde amazzi ge munywedde zaamutadde mu n'olwensonga eyo maama katulabe nga tukomekkereza omukolo gwaffe naye nga maama mwebali tujja kudda eno yebadde entandikwa kankuleke maama ddayo ku mukolo ate tulabe ebiddako awo mu maaso mwebale nnyo maama barakallah gugenda kale maama tukyagenda mu maaso n'omukolo era nga kinkoze bulungi omu ku bawanika ba ttiimu yaffe gurupu y'aba obbies ne ba oggies budde yumeya ne budde secondary omukulu akwata ensimbi za gurupu eyo wali omuwanika omukulu akwata ettu mukulu se wagudde ate nga oli mutabani wange ate nga ndi mukulembeze munno ku mukutu ogwo omukolo guno gwogerako ki omukolo guno ntwala omukisa guno okukubiriza buli muntu yenna abantu ffenna manyi nti tulina gye twasomera tuddeyokko ku masomero ge twasomeramu tubeeko ettaffaali lye tuteeka ku masomero ge twasomeramu kikulu nnyo nga naffe bwe tuzze wano ebudde yumeya bwe twasomera nabwe kitunkubiriza buli muntu yenna tulaba n'abatuwuliriza okubeera nga bongera nabo badde mu masomero gaabwe babeeko ettaffaali lye bateeka mu masomero ago amasomero ago twagayitamu mu mbeera oba oliawo yali yakunyigirizibwa naye kati Allah atusaasidde tulinako we tutuuse yensonga lwaki nkubiriza buli muntu addeyo abeeko kyakolera essomero lye totya nti essomero likuswaza olw'ebitiibwa by'olimu totya nti ofuuse wanjawulo naye tekikuggyako kubeera nti nowasomero eyo gy'oli oba gyewali weewaawo era kyoyogeddeko essomero okukuswaza ogenda n'olaba abantu ku social media ng'ogenze ku peegi ye n'olaba nasomera buddo nasomera namagunga naye nga si gye yasomera ng'alimba teekako essomero ettuufu gye wasomera tunasomera budde lumeya tunasomera makulu tekirina kyekyovaako kati bannange n'olw'ensonga eyo tuli ku mulamu olwaleero tubadde tuzimba ennyumba ya HM nga gwe mulamu mukulu kubadde gwa kusonda nsimbi okuzimba ennyumba ya HM naye nga n'ebintu ebirala bingi ebikyetaagisa essomero ligenze likaddiwa kyetaaga ba obbies ne ba oggies tusitukiremu Ajat wanji Musoke Habiba wasomera wano nasomera wano omukolo weebale kujja bannange nammwe mwebale weebale nakuteekamu ssente amina sebo omukolo gwogerako kigumu bannange omukolo gubadde mulungi gubadde munyuvu tunyumiddwa simayina kumanya omwaka ogujja oba omulundi oguddako tujja kujja tugwetabeko amina Ajat
wadde otaddeko ako naye kamera ekulaba ng'oli jangu ajati dira ddala wano awo nkulaba erinnya amanya Sauda Kaluma nampangaalira bazi mumanyi nabukeera lyonna lyotuwa naye nga bampita Sauda Kaluma nze saasomera budde primary naye ku lw'obulungi lwa budde secondary mikwano gyaffe twasisinkana ku budde secondary abaasomera ku budde primary ne tusisinkana ku budde secondary ne tufuuka ba mikwano ku lw'obulungi ku lw'ekyo nsobodde okujja mbeerewo naye nkyegombye okubanga nange nkitwala ku ssomero gye nasibuka ate era Kiziiko Islamic Primary School tujja kuwerekera inshallah tujja kuwerekera era bannange ng'omukyalo ono bwe mumuwulidde tulina omukutu gugatta amasomero abiri budde yumeya ne budde sekendule kati ate ye yasomerayo sekendule naye olwokuba ali ku mukutu guli yagambye aba primary baba bagenda ku yaabwe nange kankole ki kitegeeza naffe bw'onooba ogenda ku yammwe tujja kuwerekera lema biigi bannange wali biigi wokikola otya oyogera ki ku mukolo guno omukolo gubadde so massive era kyegina okugwogerako kwebaza kutandikira ddala kandi ebalize ddala abateesiteesi mwenna mukoze kyamaanyi nnyo ndabye kyenabadde sisuubira saasomera budde primary naye olw'obulungi bw'abannange bunasoma nabo budde secondary kimpaliriza okujja ndabe naye kinnyumidde nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala barakallahu fiikum barakallah kati mu nsonga eyo yonna tuli ku nteekateeka ya mukolo naye ng'omukolo guno tulidde ne tubwegera teri atalidde omuntu eyatutaddemu ssente bamuyita zaamu kago omwana oyo oggi wano ali Saudi Arabia naye yaweereza ssente zikole omukolo tuliye tunywe ate ne neebaza ak'enjawulo nti ssente ezo bwe zaatuukira mu nsawo y'omuwanika wa gurupu yaffe n'aziwa ow'ebyenteekateeka n'akola buli kimu ajjati saala abantu bangi baweebwa ssente ne batatuukiriza abantu bangi baweebwa ssente ne bakola byabwe naye ajjati saala weebale kuba nti ensimbi ezaateereddwawo nti zezo zigenda okukola ekyo zikoze buli kimu tulimu ekiseesi kwekikoze otya mutima ogwo nze bwe bazimpa onyinza ogamba oba mpitemu bugisi kwekikoze otya bannange kiva mutima Allah waba yakuwa obumativu mu mutima alhamdulillah buli kimu kirekedde okutambula bulungi wewa omukolo gwogerako kisofa sofa so good era okusokera ddala kasoko kubuuza kuba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ntwala omukisa guno okwebaza bannabudde ba obis ne ba ogis abafudde omukolo guno colorful naye nga mbavuddeko waliwo ali waggulu waakyo gwe bayita hajjatu zaamu oyo Allahu akbar oyo mwana ebigambo bimpitirirako oyo mwana naye kyatukoze nsaba Allah musasulemu musera kubanga abantu balidde ne banywa ekyo kyo banange ndoza buli omu akiwako obujulizi teri atalidde nakunywa alhamdulillah tusaba Allah musiime bizinesi agigaziye bakasitoma beeyongere bannange amumalire okutwaliza wamu ate era naffe nga bannabudde ba obis ne ba ogis n'ekyalo okutwaliza wamu tusaba kitibwa Allah atumalire atuwe buli ekyetaago kyaffe alhamdulillah omukolo gugenze bulungi sina kyenyagera tweyanziza ajati n'olw'ensonga eyo tulina omukutu gwaffe ekino ngenda kuba nkiddiŋŋana omukutu ogwo gwaliko abantu bangi naye ne guyingiramu namujinga naye ndowooza mulaba ebibala by'obumu ffe buno bwe bumu bwe twali twetaaga oba oli awo abalala bwe baayagala obutakola ki naye ng'obumu kikulu bannange buli we mubeera obumu mutuuka ku bintu bingi kati laba omukolo guyimiriddewo lwa bumu ate ng'omukyalo oyo ekyenjawulo bwe yali aleeta ssente yaŋŋamba hamis saagala njogerweko nti nze ntaddemu ssente naye ne mugamba nedda zaamu gwe kale kikole ffe tusiimye oyatulwe n'ayatulwa naye nga bambi zaamu weba tetukola bulungi ba obbizi ne ba obbizi abaali badduse mwenna mukomewo ku mukutu tukyakola ebirala bingi tujja kubaaniriza era tukyagenda mu maaso n'enteekateeka nyingi
tugira tugenda mu maaso n'abantu ab'enjawulo temuva okusaba yesebo baganda baffe abo abaatuvaako bayinza okuba nga batya okujja naye osobola obbabuulira baadimi nsonga eyo ne bajja mu inbox yaffe tujja genda tuwaligattako ndowooza mukitegedde abaagenda olw'ensonga ez'enjawulo mujje mu bokisi bw'abakulembeze mukomewo ffe tetulina gwe twali tugobye wano weewaabwe tusisinkana ku mikolo so n'olw'ensonga eyo mujje tusobole okutwala enteekateeka zaffe mu maaso katugira tulaba ku mukolo we gutambula n'abantu abalala ab'enjawulo temuva ku mukutu tiimu hamu temugivaako bingi nnyo bikyajja ku mukutu guno temwerabira bigapo abamukazannyo bakayita batya ani kale eddakiika emu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagenyi baffe nsanyuse nnyo okubalaba olunaku olwaleero eddakiika bampadde ntono ddala naye kanzikozese. Ssegujja Hamisi Saalongoli erinnya lyange nga ndi obbi wano old student wano ku budde yumeeya nga natuula P7 yange wano omwaka gwa 1995. Nzaalibwawo mu kiyonso w'omugenzi Ssegujja Kaamaadi era nga ndi musajja muzannyi wa firimu nzanyira mu kibiina kye bayita Aromatic Entertainment oba oliawo ekimu ku ebyo ebisinga okuzannya mu Uganda wano waliwo agambye mu kyekisingira ddala weewaawo. Ntambudde ne muganda wange ono agenda kubabuulira erinnya lye naye nga bannange mwebale kujja management y'essomero abagenyi abakulu mwenna okuviira ddala waggulu paka kwasembayo dakika bampadde ntono sigenda banokolayo naye nga mu byonna ba obbies ne ba oggies bentambudde nabo mulimu omuntu ow'enjawulo ennyo gwe ngenda okwogerako omukyala bamuyita Zambauza owa Zamzam Kago atikka ebintu okuva e Saudi Arabia paka wano mu Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia wonna wowo birina so omukyalo oyo ye yatadde ssente buli omu kyagenda okutuusa mu lubuto lwe yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era Zamzam Kago yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo bwe najja wano nakuliza wano amazaalibwa gange n'akatono ke nnalina kye nnawaayo era ekyo kyekizadde ba obbies ne ba oggiza abandi emabega benze nabo bemulaba mu yero ekyo enteekateeka yaliwo naye ne tusaba twetabe mu mukolo guno n'enkunga bannanga abo bonna bemulengeraawo eyo tenti erimu ba oggies ekulemberwa tulina adimini waffe Adamu Kagugube ajja Tinamayanja n'abalala bonna abo birthday ye yakola ki yabaleeta era nga bannanga okuba nti bampadde akadakiika katono kampe muganda wange naye ku dakiika zange atwaleko emu ababuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Banaye mujje waliko mwewale nnyo okubeera nga muzze wano. Bampita Morris Jordan Kaweesa ndi munnamasaka gye banzaala. Safuna mukisa kusomerako ku budde umeya naye olw'omukwano gwendabye wano inshallah ngenda kuzaala omwana gy'asomere wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo okutuwagira banaye, mwebale nnyo okuwagira Aromatic Entertainment. Tubagala nnyo, thank you so much. Weewaawo mukulu Morris Jordan Kaweesa nange bw'oli boddayo gye wasomera engatto nzambadde tweyanza bakadde bange banaye obugalo bw'abaana obugalo engalo z'abaana essaawa eno nfunye challenge ey'amaanyi era ba obbies ne ba oggies bwe tubadde nga tutuukirira ku nsonga eno ne mwesuulirayo ogwa naggamba amazima ono agiddamu kaabakubye challenge aje ensawo yeeriwa batukoze bubi batukoze bubi obutaleeta ensawo ya naye nga katugende mu maaso ensawo tujja giraba oluvannyuma bannange tuli wano kuli kwegamba eneringa reunion ey'abayizi abasomerako e Budde mu biseera bwe twayambalira yero
at the same time tuli ku speech day ate era mu fundraising twagala kulaba nti essomero lyaffe tubaako buli mwaka kye tuliteekako ettaffaali ligende nga lyebaako kye lyeyongerako essaawa eno tuzimba nyumba ya HM era nga yeetaaga obukadde 4 tusigenda tusonzeeko ssente zisaanidde naye nga tennaggwa gwe wenna ali eyo osobola okutuweereza akasente tusobola okukatuusa ku ssomero ensonga eno ani yagikutegeeza ensonga eno yagintegeeza era nyongera kuba nakula bangaolimu omugagga Doni ate essomero lyaffe lino udde yumeeya neŋŋamba ti nina okwenyigira mu nga njija kwegamba walaba akalango ke nnakuba ne Doni omusajja oyo Sebalaata Conrad Peter Yiga nga ndi naye bwewakalaba n'ogamba nange nteekwa okutumbisa uniform n'ensawo yange kiti kya muwogo ngirabye obwedda nkulaba naye kati byabyafaayo Aji weebale kujjumbira mukwego kaakati nga Aji sinnakuvaako kiki kyojjukira ku ssomero budde lino era wasomerawo mwaka ki ani yali HMwo ba obichi ba ogizi bojjukirako bosobola okugamba nti gundi ne gundi bujje mutuwe ku ssente tuzimbe essomero lyaffe nga njijukira nti nali joininga kinana mugumu twasooka nga wali ku muzikiti waggulu wali joininga nakazaalibwa hanyinga toli wa leero kakati muzikiti awo wetwasooka twazomanga ono nga nasooka mu ddiini obanga mu ddiini bakuserengesa wide master bamuyitanga Nsereko Red Master Nsereko oyo saamuwulira nako bakuleeta baibanye ebiseera ebyo nga batusoma n'abaana nga naye wakkiriranga bakuleetanga mu P1 bagira bati awo ntajjaawo abasajja balina ebirevu ebyomwenga byanyuma ng'omwana alina ekirevu naye ng'asoma bayiza we simba wakati awo okimanyi Aji wano ebudde waliwo omwana omuyizi eyakola ekyafaayo yazaala mu mwana munne nga bali mu P7 ne bakola n'obufumu wajjuka omwana okujja mu mwaka ogwo kirana mugumba nga nokiwa tugandaze wa 7 mugumu kati 7 mugumu bamugenda emagazi myaka nga 10 omujweninga P1 myaka 10 P1 nejivuga P1 P2 ngajja olwobaani bojjukirako bwogamba nti gundi nasoma nawe abantu benasoma nabo tova nnyo mu kamera ayo bebasinga waliwo Sara Kimala waliwo Ziyada Namuyomba waliwo Hadija Katabula basemuddu basula mukulu abo bonasula kigayaza bangi kaakati Aji mu kiseera kino tumaze okusonda akasente tukawaddeyo naye jjukira tekamala okusinziira ku bye batulaze tetwazze na kirala tuwumba ekyetaago kinene nnyo oyinza kowoola yaani nti gundi leetayo kasente tuzimbe essomero lyaffe essomero lino nze nvudde nayo nga njijjako afaagana bulooka eyo gyaba esaidiyeemu bulooka era batwayitamu okukolera nga tulina era kyetwagala twatwaguzimba kiki bannaffe abajja ne bajja abatajja ne bakola ki naye ndowooza tuyinza okuba nga okukola ki mobilization yabulamu nga twamobilizinga bulungi wakati omukirito ekyo mukozi olwala likisusse naye tuzze tuwanagana okuba nti tujja tuzimba essomero lyaffe okona naye abantu bemmanyi waliwo Kakeedo Aji Kakeedo omukwano gwange nnyo Aji Kakeedo mugga Aji Kakeedo mugga essomero tukyalizimba twetaaga ssente omulala waliwo wano Kakeeto
kaketo bakati ali ludda wa wano gundi aji kakomo mpungu aji Mustafa abadde osanza agenze era alese waawo obukadde bwabuyiye naji kakomo naye yalese tafaliye abadde alina omukolo omulala gyali abo bonna bantu baffe batubeereddewo okubeeredeyo wamwali mukanga veri waggulu sinza kubeera kakati bantu bangi era nkubiriza ba obbi bonna ne ba obbi abatasobodde kubeerawo naye nga gyali ajje tuzimbe weewaawo ndowooza mukitegedde bannange tuzze wano ffe lwa mukwano kunyumirwa kwejjukanya ssomero lyaffe kuzimba ssomero lyaffe lisobole okubeera nti lyogerwako kubanga essomero lyaffe lino lyabanga lyamaanyi nga mu ggombolola yonna budde yeesinga mu kuyimba budde nga yeesinga mu kusamba omupiira budde okubaka yeeyo emisinde nga yeesinga teryagisinga kale mu bufunze kaŋŋendeko ewa ssenga asha ssenga ngazzi ssenga maagu kale yogerako eri abatuuliza n'abatulaba wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh kano kekanzirako bayizawe kano kekanzirako banange mwebale kujja mwebale kuwagira budde okusinziira naye nga tonnaba kubeebaza kansooke nange ate nkwebazeemu ak'ensusso omanyize n'omukyalo ono bwe tufe babadde ba chief mobilizer ab'ensonga eno tukoowodde buli omunene n'omumpi bonna ne bakola ki era mulaba n'akalango ke nakola kaleeta aji naye oyisa abantu okuleeta ssente bannange oyisa abantu okuleeta ssente weebale mwana wa maama okoowodde genda maaso nenva mukoola nenyimba buyimbi naye abantu alhamdulillah mwebale kutuwa ssente mwebale kutuwa ssente mwebale kutuwa byonna ebiteekateekeddwa naye nebazaamu akensuso ajjati zamuzaamu owa zamuzaamu kagu tulidde tukkuse byonna zamuzaamu kagu nsaba wa kitiibwa Allah jalla waala akutereereza emirimu gyo gyonna zamuzaamu kagu tulidde tunywedde terya emmere yiri basindisizza bigere batandise n'okusi bagambye ab'ekyalo babaawo abagyagala bagisibe bagitwale bazze n'obuveera bwabwe basibe bakole butereevu batwale naye nga mu kiseera kino katuwummulemu tugenda kuba tetukomawo n'abantu abalala ab'enjawulo ngenda batuusako abantu abalala ab'enjawulo abakukunavu bangi abali wano tujja kuddamu temuvaawo Jinja, Soko
bannanga obugalo bw'aba P1 obugalo bw'aba P1 mutusonyiwe okubavuga envuga eyo kuba ebintu bingi tetusobola kubimala bwe tugamba nti tulindirire tujja kumaliriza ebintu ebyo. Banaye tukyagenda maaso n'omukolo gwaffe era nga ngenze mbalaga abasomesa bange ab'enjawulo. Ku sayidi eno ninayo omusomesa wange y'omu ku bansomesa eddiini. Waliwo omusomesa eyasooka okunsomesa eddiini bamuyita Kangabbe, bwe yavaawo nenfuna Mwalimu Siraaje. Ku sayidi eno ninayo omusomesa era naye asomesa eddiini n'ebirala. So kantandike ne Mwalimu Siraaje. Omukolo guno ogulabye otya? Omukolo guno alhamdulillah rabbil alamin. Twebaza Katonda atuteeseteese n'okutuusa ku lunaku luno olwaleero olwali luteeketeeke wakati okusisinkana essomero lyammwe mwawangalirewo mwasomera ebbanga lyonna mu myaka gyammwe. Omukolo guno ngulabye nga guzzizaayo abantu ababadde balina stress ne gubazzaayo kuddayo mu myaka gyabwe gye baalimu. Kyengulabyeko nti abantu basanyuse nnyo, abazadde basanyuse, abaana basanyuse bemusanze mu ssomero ne gubeera nti guleesa essanyu wakati w'abayizi abasomero kati. Weewaawo. Mwalimu Siraaje gw'omu ku bansomesa eddiini era nnyina kye sikwerabirangako. Nze nali omwazinyi ku ssomero wano. Naye olunaku kwolwo lisiti y'abaasadde ejjuma saaliko. Ng'ate bwe twamalanga ejjuma nga paredi ekubwa basoma linnya ku linnya abadde mu muzikiti saalimu n'olagira bankwate entandaalo wankata kiboko Mwalimu Siraaje. Yali mu bato yange ate era yali nkola yange. Omwana bwe yabanga tasadde ku ssomero, essomero lye nali nfuga okubeera nga abaana baaweramu 2,000 nga bali mu ssomero wano nga bonna mmanya atasadde n'asadde. Era ekyo kyali kyanjawulo nnyo nga wakati okusanga tusadde ng'ate nkumanyi nnyo nga nkulagira ne bakutwala oba okukola sujuudu nenkuba emigera gye nnakuba. Mwalimu wankuba embooko kuba wagamba ntandaalo nenkwegalira Mwalimu nja kuwa eggi n'ogamba jjajja guma nkukube n'onkalakata emiggo sirigyerabira. Naye nga weebala okusomesa eddiini gye wasomesa ne Mwalimu Kangabbe yeyo entono gye nnyinamu mu mutwe gwange era gye mpangaalirako obuntu bulamu eddiini mwoyo okumanya Allah wange nagijja ku mmwe. Mwebale nnyo. Ku sayidi eno nnyina Madamu Hawa. Omukolo guno ogulabye otya ggwe nga ggwe? Omukolo ekituufu kiri nti gubadde munyuvu. Omukolo gubaddemu nnyo okuyiga kuba guyambye abaana baffe beegombye okusoma. Abaana baba basoma nga tebalina kigendererwa, tebamanyi lwaki basoma, tebamanyi kye bayinza kwegomba naye babalabyeko infacti beegombye. Era obalaba nga basanyufu nabo bawulira nga basanyuse bafunye ekigendererwa lwaki bajja kusoma. Era ffe nga ffe abayizi ba budde abaaliwo twayagadde tujje tusikirize abaana abaliwo bamanye nti bannange okusoma nno kukola ki kuyamba kuba naffe twayita mu kusoma okutuuka ku bye tukola kati oba oliawo ebirabibwa ensi yonna. So ngenda kwebaza ndowooza Mwalimu Siraaje tobaddeewo nga bakusoma tubawadde ebirabo tubasiimye kiboko ze mwatukuba ffe tuzisiimye era ajja tiwo yakiyina naye owulidde otya Madamu Hawa nga bakuyita okuwo osiimiddwa kwegamba mbadde ngamba oba naatera okuwumula naye mpuliranga agamba nti emyaka weeyongereyo twagazisizza ebiseera ebisinga abasomesa tetutera kusiimibwa naye kyemukoze kiyigiriza abalala nti abasomesa tebaba ababi ne bwabakubyemu akago takuba lwakuba takwagala naye aba alina kyakwagaza mu maaso. Kati olwokuba mutusiimye tukkiriza nti abaana baffe tebaatunyigiranga wabula basigala batwagala ate ekyabavunaanyisanga bakifunyemu ne basobola n'otuddizaako. Naye tweyanziza nnyo tweyanze. Naffe tusiimye okukkiriza okuwa ba obbies ne ba oggies omukisa okwetaba mu mukolo butereevu. Era tubasuubiza tujja kudda kino tukironkinze buli mwaka tujja kubangawo. Ate kati olw'okuba tubadde twagala kulaga bayizi n'abazadde okubajjukiza uniform gye twayambalanga n'abasomesa abaliwo kati okubajjukiza nti twayambalanga bwe tuti kati ate omulundi oguddako tujja kwambala uniform eriwo kati. Eno ebadde ya kijjukizo era ekomye leero omulundi oguddako tugenda kwambalanga bayizi. Bannange abalabi baffe abalungi
eryo ly'essomero lya Budde Yumeya nze gye nasomera wadde oba nina amaanyi mu ggwanga ensi yonna endaba seegaana ssomero lyange lye nasomerako oba ddungi ku sayidi yo libeere ddungi oba bbi ku sayidi yo nze ly'essomero eryange erya Mangula. Mwebale nnyo abatulabye okuva gye twatandikidde ku mukolo gwaffe paka we tusembedde musigale nga mwekumira ku tiimu hamu. Mwebale okuwagira ebina Uganda, mwebale okuwagira firimu zaffe zonna ze tulabikiramu ate mutwagalize n'olugendo olwo Allah lwe yatuteeketeekedde tulutambule bulungi inshallah tuli nnyo obwengulu obwo tugenda ate tutanyireke bwe lw'eggwanga. Mwezi gwe 10 bannange bannaffe ab'e UK tujja mutulinda awo e London tugenda kubanga tubakuba omuzannyo mujja kutulaba Aromatic Entertainment tiimu yonna full sigenda kumenya ni obaani wabula nga tukulembedde omukulu Lubo Ahmed ku ntiko gwe tukulembedde ffenna wala ne tuddako mwebale kwekuumira ku tiimu hamu temujjanga oko biga bingi bikyajja.